Anita ye musanze yenna yeebase wansi amagulu gazimbye ayina blood clot mu kugulu bagimuzuddemu n'oyo ajja kumala kufa bagambe omwana waffe yatukolera bingi era simanya. Alright, breaking news. Wetugirira sawa zineno omukulu amanyikiddwa nga Right Honorable Speaker oba osobola ex-speaker Anita Among ebbeera ebyadala ekalubyemu bamudusiza amadwaliro. President Yoweri Kaguta Museveni atiddemu obunkenke bweyongedde hawali mu State House. N'Erias Lukwago kigambye kubeera nga hypertension ye oba pressure ye erinye era naye mu maaso tubirina ebyadala atali bulungi. Muhammad Nsireko yabaddeyo ebyadala bonna yabalabye bali mu mbeera mbi. Tandikirawo ewa Right Honorable Speaker Anita Among nga wetugenda ew'omukulu Erias Lukwago. Ngenda okutandika bwenti fene embeera yatuuka ku Anita Among twagiraba abasajja bamusaaka akazito tetwategeera oba yali sacrificial lamb nti bagezaako okwagala okulabisa oba bagala kubanga bamusika bamuze wansi ebintu bino byonna babitwala n'emmotoka yali yagula batandikira ku Rolls Royce ne batwala n'endala oluvannyuma ne bamusa ku house arrest. Abasinga banega tebategeera Anita Among yabulira wabula ekyamubuza abaddenga ku house arrest. House arrest eno kanjinyonnyolemuko ku mulabi waffe owa Wonderboy Uncensored. House arrest kitegeeza nti bakusibira ewuwo oba tokkirizibwa kutambula wabula ebyokugula ebyokulya kati nga Anita Among babeera bakola ki basitokingira babireeta babawo ngeri gyabadde speaker basigala bakola ki bamusasula akasaala era basigala bamu privileges eza speaker wabula house arrest eno ekivuddemu ndowooza akapressure keyongedde endwadde ne zirinya ate mumanyi abakadde oba ekisinga okutta abantu abakoleridde mu myaka kuba kubeera na stress pressure byonna kati obigatte ebyo byonna bikuleetera okubanga embeera ya Anita Among tesobola kubanga ebeerera ddala nnungi. Kyaddaki omukulu wa His Excellency President wa Uganda Museveni asindise abasawo abakugu ddala ati lwaki abadde itamulika nagenda nafuna treatment ye lwaki alina okusindika abasawo Anita asobola okufuna omwigwanga nadduka atakyasobola kuba kati alina ne sanctions already mu mawanga ag'enjawulo ate alina abasawo amuyisa bwe batyo tekituufu tasobola muyisa bwe batyo naye ate era still she's privileged nti bamutuusako abasawo mu Uganda bameka batuusako abasawo mulimu nabamutuusako omusawo tetuganye naye nga okuba egenda mu ddwaliro kwekola ki kwekusinga era kwekusinga naye ate webakwata ate babanga bazizza eddwaliro ewuwe kuba kati Anita Among kyemmanyi era mu mansions ezo tasobola kubanga talinamu kasikibbe obanga ka clinic ate kyema alina personal doctor wabula personal doctor we bamwongeddeko ate abakugu okuvira ddala mu State House Nakasero bagende nga bakola ki baseesinga embeera y'omukulu Anita Among basobola kubanga bamujjanjaba atereera. Kati njagala otusikire ekifaananyi ku ngeri gyolamu ebintu byo Right Honorable oba ex-speaker Anita Among sawa zino God forbid atugambe nti no sisi omukago ogusembayo cause of these issues that are going on right now ntino bamudde house arrest ali mu depression abatutte ebintu bye amayumba ge bagagatwala bitu bingi nnyo abyali mupita mu sawa zineno nageza nayitamu what would happen in the northern part of Uganda mujukire bulungi kino yabadde yambako wayambako aba NRM kubeera nga farming bamanya nti bakonkalinga kitonde kya Northern Uganda. Eastern Uganda ati Eastern Uganda na Northern Uganda lati zibalire we bati mbaliri waggulu tugambe kino gosuse yali leki wamala leki cheri ili ya waggulu eri bakigede twali kino eyo yonna region eyo Right Honorable Speaker Anita Among bedala yabadde bayambyeko kwera nga bakola ki bakonkalinga that side. What do you think would happen? God forbid wabanga ala mujjude kiyinza okudda engulu kimanyi actually ajasooka abeere collateral damage nti kizze buzi kiguddewo alugendeddemu naye ekijja okubeera eyo engulu kijja kuba kikaamuuko kubanga mwatu omanyi okubanga mubadde Anita Among alinga next of kin owa President Museveni eri engulu kuba kati abadde nga yatuuka ku ground yamanyi kyetagisa ate n'okuba nti omulimu gwakoze mulungi nnyo eyo Bukedde yazimbye amasomero kisaawe kwegamba ataddewo enkulaakulana saidi eri yakati wanaabanga
God forbid alamujjuludde kitegeeza nti enkulaakulana eri ejja kubeera ati stand still oba ejja kukoma awo. Kyogamba abatuuze beeyo bajja kuleka they think just to feel like this bajja kulanirira of course kati blame bajja giteeka ku mukulu President Museveni wabula nga we nkugambye nti it will be a collateral damage nti tewali kyajja kukolawo kijja kuba kiguddewo. Kyembadde mbuuza olowooza kiki ekikyatadde Anita Among essaawa zino oba mpaka kati ng'ali mu house arrest kubanga mali manyi bamadde okubeera nga bakola investigation nga buli kimu kyaggwa era nga balina okumuleka either batwale ebintu oba bamudize ebintu bye nga tebalina evidence kuba bagamba nti no bamusanga just emitwalo 45 mu account buli wamu kati ekituufu kyo kiri nti ekibadde kisibye okulekulira oba okuta Anita Among addemu abeere at free range kiri nti IGG bali bakyamukolako bali bakyalina okwevaluatinga her assets balabe obugagga bwe her net worth naye nga womanyi nti ebintu abadde na bingi nnyo so bibadde so bulky okuba nti babi figuring out in the shortest time possible. That's why nti kitutemu kadde okuba nti bamubala actually si eka gwe babala buli member of parliament na buli government official bakubala your net worth ne balaba biki byolina your net worth kyentegeeza nti bakwata obugagga bye byonna amataka amayumba ne sente nkalu ne bagamba nti kati ozitowa million 10 eza dola ozitowa kati wabali nnyo okubeera nga otunyunyula mukulu inspector video mituweleka like so okubeera nga etambula ku speed ya waggulu nnyo gatana subscribing akadde kajja mu personalize kateeke mu sokolitize omukulu Honorable Muhammad Nseku nga kubulira her first hand information kubanga ye yagenze n'akyalira Right Honorable Speaker wa ex-speaker Anita Among tumato yongereyo nebe mukulu Elias Lukwago. Anita ye musanze yenna yeebase wansi amagulu gazimbye ayina blood clot mu kugulu baagimuzuddemu n'oyo ajja kumala kufa bagambe omwana waffe yatukolera bingi era simanya second national chairperson owagundi mulete maiti ye mugirete mu parliament mumwogereko biki ng'omuntu avuye afa gwawo kyekigaana ensi okutambula n'egenda mu maaso nemmwe abantu babiwayi bibiri abalina obuyinza mwe mutunuulira nti eri ayinza okuddayo okubeesiga nti mukoleka nammwe ku kintu kye mukoze omuwala oyo omusoto oba gubojjeza second national vice chairperson eyatuuzanga enkiiko z'aba chairpersons anoonyeza akalu buli tteeka aliyisa buli kimu akiyisa saagala otunuulire ekintu kino nga lenzi zino neggolooza nti ekyalidde ne kijja ne kirya Lukwago kye kinaaleka gw'omusuubuzi it's a big job nti gw'omusuubuzi oba omufaaza kuba oli ajja kuga ate we twakwatira bali nti oba gwe omukulembeze ow'ensikirano webale nnyo Honorable Betty Namboze kubaawo webale nnyo Honorable Ssenyonyi Honorable Sewungu thank you bino ebigambo bitegeeza ekintu kinene naye kati ntunuulira Anita oba mukazi wattu singa teyeegendera mu bino waliwo ekolera dde ebintu byo ozze kubeera mu bino okoze owoomereze mukamaawo olabe nti awangula ogenda alright ndowooza muwulire bulungi nnyo ebiki bigenda mu maaso wali ku side ya speaker oba ex-speaker oba former speaker right honorable speaker oba right honorable former speaker Anita Among ate ye omukulu Elias Lukwago ebyadala si birungi eddwaliro oba abasawo be
okusiza ku information gye bafunye oba ku vitals ze basobole kwera nga bamujjako olunaku olw'ejjo wali mu ddwaliro oba wali ku mukooti we yatuuse wa yarivinze galagira ddala nti no almost everything is elevated in his blood. Balabye creatine nga yeyongedde, balabye nga sodium levels zeyongedde, kitegeeza ali prone okubeera nga afuna kyetwandiyise hyperkalemia. Balabye nga blood pressure etandise okubeera nga erinnya, balabye nga sukaali nga takyali controllable, sukaali atandise okubeera nga alinya. Kati ng'ebizibu omukulu Lord Mayor Erias Lukwago, former Lord Mayor Erias Lukwago ayina bingi, n'ekiwundu kye bamukolako surgery ya spinal cord. Balaba nti no, he is prone to be the wound is prone to what? To become infected. Okitegeera kati bantu batandise okubeera nga bakola ki abati ate mbwe yamaze okubeera nga addayo ne bamumabbeere kubanga yabadde ne all necessary documents and assets and materials kubeera nga afuna bail. Akaseera baganye okubeera nga bamumabbeere nakakasira ddala nti nebeddala NUP bulijjo abaana babeera babalanga babwereere ate nekirala tebazanya ki documentary awo nyini ndo tugenda kutandikira awo. Omukulu Honorable Muhammad Sireko naye yabaddeyo nasobola okubeera nga ayogera naye oba waliwo n'abasirikale mbu abakubidde Muhammad Sireko bamubwidde ebyedala omusajja aliiri akola ki ali bubi. Tutandikira awo. Ekituufu kyo kiri nti gavumenti yaffe ndowooza nga abatuuze b'e Uganda oba nga Bannayuganda tujja ginyiigira nnyo. Just God forbid nti wekiba kituuseewo omukulu n'ava mu bulamu bw'ensi eno tujja kunyiganya kubanga tosobola kusiba muntu to the extent n'olabira kale tuganye omusibe kuba bangi basiba nga tebalina musango naye kale omusibye naye olaba nti health ye editoriatinze nnyo naye n'osigala ng'okola ki katoko bagambye nti ate omezi n'okola ki n'oluma kuba kati omusajja bamusibye bamunize alwadde naye basigadde bakola ki basigadde bamusiba n'okumuma bbeero ne bamuma bbeero. Nze ngamba kale nti bandimuggyeko abasawo baabwe ne bamuleka omusawo we omukugu amumanyiridde kuba omanyi nti omuntu gy'okoma okulwa naye ebbanga obeera omanyi ekitokola kye. Kati bandibadde baleka abasawo ba Erias Lukwago exactly kati bibye n'alyoka n'akola kye namutuukako n'amanya kiki kyalina okukola kiki kyeyeetaaga benjanjabi kyobwetaagisa obwamangu asobole okuba nga babumuwa oluusi batase obulamu bwe n'embeera yebe ng'ekola ki edda mu nteeko. Awo wenyini njagala nkubuuze omukulu CDF osobola omuyita General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni Lutalemu aliteekeko kubanga Lutalemu aliteekeko kuba lyo lyeyogerera. Omukulu oyo wetuba tusiizemu ekifaananyi kiki kyalanga Erias Lukwago? Ekituufu kyo kiri nti Erias kiki yakola ekyo kyamunyiiza okumutuusa ku eyo level? Ekituufu kyo kiri nze mu ndowooza yange ng'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi we yagamba ku X yagamba nti omukulu ono ekituufu kyo si badman kyentegeeza si taafu tali taafu nga bwafuula wabula ebintu byali mu kukola ayagala agezaako okulaga nti ekituufu ali taafu naye nga nsonga tali taafu. In quotes ebyo bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi bato bwe yadefiningamu omukulu General Muhoozi beje kintu teyakuba ku mundu teyagendako mu ntalo ngezizalesoma eba training si mundu kyentegeeza luba lutalo nga wogamba nti kati the 27 guns za Museveni abotafireze bakubogamba nti musajja yaliko mu kibira yakuba ku obagamba nti kagenda kufuna training nakuba kagenda kebere mission nti agenda Somalia situanti yali akoze ki but his strategic plan bagamba mbono yatulali kumiza n'agamba kati waneeno tulina okuyisa jet fighter wansi jet fighter tulina oziyitira mukiyinzisa mu bbanga awo enjo okozesa akagamba k'omukolo lumi the daily drinking general ekyo golaba nga kisobokera ddala nti asobola okuba nga strategic plan kale mu majje buli omu abeera ne role ye ogenda majje waliwo abakanika mmotoka ate nga yonsanga ina lwanka ziri eza waggulu osobola osanga oli wa nemise musawo naye nga alina lwanka tulabirira ku Colonel Dr. Kizza Besigye okitegeera nabo lwanka bakola ki abazinya si kuba just hamondo bino sagala tugende nnyo oba tubyogereremu nnyo
njagala mukuplayingira video ya Muhammad Nseko baba Nseko nga yatabuse na ensangi zineno kichi yo kutabuka yatabuse simanyo bagezaako okuba nti agula public sympathy Bamugamba abantu bali batabuka bali bagamba abantu bamunyigira ojukira lolo yasoka najjonkera Isaac Sense Robert Kyagulanyi ate navaayo ku mbeera ya Elias Lukwago n'agamba tebandikutte Elias Lukwago abantu bandikutte ani osege katera okuvaayo ng'ayogera bw'ati may think is trying to buy public sympathy but nonetheless tewali buzibu kubanga ekituufu kyo kiri nti ki kyayogera bayogedde leero nakolero mazima kuleebezo mu comment section muli ku side ki muli ku side y'omukulu General Muhoozi Ken Lugaba oba muli ku side ya Muhammad Nsereko wamu n'omukulu Elias Lukwago nyongera okujjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa namba ze ziriyo esembyayo 711 mukubireko mu inboxing kwa WhatsApp jaso okubeera nga kuyamba bena kyo bagamba nyongera okubajjukiza nti gwalina business ng'oyagala okuba nga ogyongerako oba ogizimba oba ogitwalira ddala wala mu maaso nnyo jangu olange naffe enamba zaffe z'essimu we ziri awo boxing tusobola okuba nga twongera mu business yo tugimultiplying ofune bakasitoma b'otasuubira obungi azimbye yenna amagulu bwe gati takyasobola kutambula bamuleka agende mu ddwaliro eno tukyali kwonono mukwano gwange ono ye wayero eno nyina mukwano gwange Haji Elias Lukwago azze yenna omugongo gwekaase discs bbiri zaaseseetuse tewaliwe bayinza mukolerako sajjale okujjako nga bamuzizaayo ebuyindi tusaba kimu bwe kiba kisoboka mutuwe mulago bamujjanjabe bagira bamulabirira bw'anaaba amaze okuvaayo bamuweereze ebweru Lukwago talina gy'agenda kuddukira talina gy'alaga muwulirize okwola kw'abantu kubanga ensi bw'enaabulamu abantu abawuliriza abantu ababagamba amazima kitegeeza ensi ejja kuba esigalidde y'abakyetwala ffe baatunenyanga okujjanga ku nedda ne tukola live zino neffe nga principle emu nze siva mu bantu kubanga it's good enough for me to relate with people openly kubanga mu bano yes mulimu abatali bampisa nnungi ng'ezimu nsiiwuufu naye mulimu n'abalungi ababeereyo nga batuwuliriza neebaza abantu mwenna abavuddeyo okujja ku kooti bambi mwebale kulaga mukwano aliwo omusajja agambye nze mukama wange envudde era akaayi naye nakedde Lukwago tammanyi naye maama wange yali mutembeeyi kwe nasomera nkolera mutukula simanya ku booda naye bwe nawulidde najja n'emitwalo 2 n'agiwaayo n'agamba nnyina emitwalo gino 2 gyonna kye ginaayamba famire kuba kakati kitegeeza famire ya Lukwago tekola kitaabwe taliimu nyaabwe ali wali akaaba be babadde balwanirira bali eri balinze bivulu by'abayimbi biddako na kuwuuta supu na kubeera ku sawuna kunyumyamu naye n'atakimanya nti ono omusajja ebbanga lye yamalawo lyebbanga omutembeeyo lye yakolanga ng'ayinaga nti abo onootukwata tuyinayo eddoboozi. That is all. Politics is about eddoboozi ly'omuntu. Kati n'akamunyeenya ke mubadde muyina bugenda buzikira pa. Kubanga ffenna tujja kusinkana omutonzi waffe. Bw'oyinza okubeerayo n'oseka nti ekiri atabaale buwo tekijja kutuuka. Wallahi bwe bunaaba bulwadde njogera nga nti ale yatukola buli maka bujja kuyingiramu. Wallahi buli maka gajja kuziika ku waago. Nekyuse kalaamu ogaye nti nga bali bwe balumwa naffe bwe tulumwa. Kama tudinu tudanu.
ninga kye kitugana okubeerawo nga bannakenya. Ono abaawo nga opposition nga William Ruto waali, ono n'akola bizinensi ze, ono naye naddukanya obuyinza bwe, ne bayinza n'okuwanyisigazaamu ebigambo ebisongovu, naye wallahi ne bamala ne batuula. Kyova olaba buli omu alwanirira kutwala investments ze, bwe babuuza abantu nti what is the best investment climate in East Africa, buli omu akusongera mu Kenya. Let's not weaponize politics. Nze nzoomu okubeewaako obujulizi nti mbeera wano bwe kiba kirungi n'okyogerako nti abasajja bazimbye ekisaawe ky'ehoyima, toyinza kuwakanya mazima nti ekyo bakizimbye bulungi. Golabye omunnayuganda awakanya ekyo? Golowooza muyinza okuzimba eddwaliro eddungi ne muliggulawo bannayuganda ne batasiima? Nyegwe oyinza oga nti obuyinza bwennyina kambulage ku kweko ono paka bwanaakutukamu ensi ng'afe. Ninga okufandagaano